buli yakyogera ekyo. Wawa omusumba yaleese empewo ey'omukisa. Ogitegedde? Asigitegeera. Kati agikuteera mu kimukaveera. Agina mu kaguuni mu kacupa. Empewo kati akawa akakwita. Yagikuŋŋaanyizza mu bifo Yesu bye yatuukamu. Eizaalemu simanyi luddawa n'agikuŋŋaanya mu kacupa. Kati kumanya ya mukisa nnyo otuuka ewaka osumulako katono n'ogisikako ku mpewo nozzaawo. Neesigalamu empewo. Kati ogirabanga eggwamu. Tugambe nti kati nsigazzaamu nga bono gamba mpa ku mpewo yo laga nsigazzaamu katono akawewo. Kawunguwaka kikatono nnamu katono. Kati alina omusumba. Agitundira mu kimu kacupa. Esebo. Atuweeyo. Atuweeyo. Agiwola. Agiwola tusasule ng'ekoze. Kashi. Oyo mubbi. Oyo mubbi. Oyo mubbi era akwatibwe. Bw'aba nga tagiwola mubbi. Teri bizinesi etawola. Omusumba y'empewo ye yagireese yagikuŋŋaanyizza mu bifo eby'enjawulo. Yesu mwe yatuuka. Museveni atukoze bubi. Museveni yaleese bino ebintu okubeerawo. Museveni yagenda n'akwata eggwanga lino. N'alowoozesa abantu nti zu. Buli kisolo kiyinza kisobola okulya kinne waakyo. Nkubuulira mazima. Kati gw'okutte gw'obba, kakati gw'otunda otya empewo? Ey'omukisa. Ogitunda otya? Eno gye tulina se ya mukisa. Yagikuŋŋaanyizza atya? Ye yagikuŋŋaanyizza atya? N'agipima atya? Nze wano weggweeramu wano wenjagala. Nti nsigazzaamu yenkana ki? Yajja kitegeera. W'osumulula. Tefuumuuka. Kyenkubuuza kati ntegeerera wa nti banne nkozesezza nno kawewo kange eggwamu ddi ŋŋende nzireyo. Nkima empewo endala. Tannabinnyonnyola ebyo. Musiru. Ebyo byalina osobola okunnyonnyola nga tannatubuulira. Ye yatunnyonnyodde kimu alina empewo ey'omukisa. Mubi nnyo nedda omanyi obufere buyitiridde ate ndowooza n'aba obwavu desperate abantu bali very desperate nti omuntu asobola okukkiriza ekintu kyonna ekyekisiru. Ekyo omuntu yekka bw'ati atategeera. Be yakyogedde mbabadde balina omukuba empi. Tategeera. Oyo agudde eddalu. He's a madman. Enkubuulidde mugu wa ddalu musumba bw'abagoye. Bw'ekyogaba obusumba babweyogerako bweyogezi bwe batyo. Obusumba is a process. Is a long process. Okyegedde. It's not something kyokera obugezi ku makyano ganze ndi musumba. Okyegedde. Ekyokubiri tewali mu Bayibuli kitundibwa. Mu bya Katonda tewali kitundibwa. Gwe kiki kyomanyi mwe wammwe mutunda ki mwe mu Basiraamu? Kurani mugitunda naffe Bayibuli tugitunda. Njogera ku content. Ali mu Kurani. Content ye tiwa kutunda. Era ekikuguza Bayibuli ne Kurani kyekyuma ekyagikubye. Inki. You're buying ink, you're not buying the information. Information yerimu. Yabwerere kuba naye yagikubye naye akusasuza quality ya Bayibuli, ekipapula biki byonna the material. Not the content. Content wabwerere ali munda. Kyovula nti osobola okugikwata n'ogiwazika ne ku munno n'agisoma. Kati empewo yammwe gye muzunza gye mulanga otegeera ddi nti egenda kuggwamu. Awo wensinga okweraliikirira kubanga nja kusika empewo ng'empewo entuufu yaggwamu. Gambe tebikola kumbe empewo ye yaggwamu. Kati atubuulire otegeera ddi nti nno kati bannaye nga bonogaba munno nti paka pafyumuko naga naye munnaye kubisa mpola kasigaddemu katono. Kati eno empewo pasa gye yaleese eggwamu ddi efuuka ddi entono nti bannaye olaba weesigaddaawo. Musigaddemu katono kozesa wunyako katono sikako omukisa mutono otegeera ddi. Otegeera doozi eri etya. So kati ebyo byonna bw'oba tosobola binnyonnyola oli mubbi oyakubba bantu. Omanyi abaakaleetawo ebintuntu. Anti nkugambe bangi ate bangi soda ontegere bulungi nnyo. Kati ennaku zino ate alina jezi amufuuwa ati afuuwa nga afuuyira ebiyenje naye mukama oyo akola atya? Ani amanyi? Abanga ayagala okubafuuyira oba bafe oba kiki simanyi kinyi kyagira. Obutambaala ne bujja. Omuceere ne gujja. Amenvu. N'amenvu. Oli akuwa eri envu eri n'otalantuka.
eri emiti ne kati baawukanirawo n'abalogo bano batuguzanga obuti edda tojjukira nti kana katibo kakona ku muwala akugoberera nakagulako nno nakagulako nno nakakona ku muwala yadduka emisinde yadduka emisinde kali kakolaako nedda alina amazzi g'omukisa ani tomumanyi owawali anti byebyo naye muli babbi bantu mmwe in fact obwa pastor mu buve mugabe bugambe ffe tuli babbi ab'enjawulo yes tuli babbi ab'enjawulo era ngamba abantu musome bayibuli zammwe musome ku luhani zammwe kubanga luli edda ate abantu bedda be bandibadde babba naye ate tebabba gwekimanyi nti edda wali tokkirizibwa kusoma bayibuli ogisoma otya ekyaki engeri gye yatandikamu mu Africa oba mu nsi yonna naddala kati olaba nga mu Protestants kyobola bagiyitanga misa mu bana abaorthodox ba Catholics yabanga misa ontegedde nga ne reverend temumulabako akulidde misa atunula eri mwe muba mumutunuulidde ye yaba alaba Katonda byasoma wano temulina birabako era bwe yakyukanga nga bagamba nti emisa ekoze eki mugende mirembe tewaaliwo mbw ate bikula maaka ointerpreting ono yabeeranga wano nga mutendeke bulungi nnyo ne buli kigambo ekiri mu bayibuli bakiba traininganga butya bwogenda okukinnyonnyola si gwe kuteekamu ndowoozayo naye kati wano tunenyaani kwagenda okugula n'agitunda naye kati ate agenda ogigula ye teyeetaaga kunenya yeetaaga kuba gwe okyegedde obanga abapoliisi bano abateega ku bbaala nga bagenda kukwata bakawunyemu babeera ku bbaala ku mulyango bateegeri ne bateega neeno ngabayo oluminizo olina obbagwamu naye nga ate bakulaba ng'oyingira ne batagamba nti tuwaayo tulina okukwata kawunyemu bakulaba ng'oyingira ebbaala ng'ovuga emmotoka ne bakulaba ng'ogiyingira ne basirika oba akavugako wannawali ate ne baleeta n'akuuma musiru be bamanyi bajjako luno olutwe kali akabina tebooza naye kati ng'otamidde obuuza akatukula n'akadduka ng'otamidde fuuwa nawe fuuwa kikuwa ati kyekugamba nti kati buno bufere nti institution zaffe zonna zayingiramu obufere kebebere poliisi kegabere magye kabere church kebere kereziya kebere muzikiti tomanyi yabagamba nti nze simanyi bwe nkusomera edduwa tomumanyi naye ng'oluusi si yaddala yesi edduwa bagisoma ontegedde naye omwana agenda n'akusomera olinaga nti kati tulese yakamulali gundi yebagisomera bagundi bagisomera gundi bagisomera Museveni yabaki Munyagwa ne gundi ne Segirinya ne banne basoma yakamulali n'alyoka abalagala bali Museveni yayongera kugumira mu ntebe baba mbafudde okyegedde edduwa myaka nga 10 emabega bagisoma ne bagira ne bagamba eno temulekaawo kiki ekyabaawo tulinamu abafere mu nsonga zino buli kintu ekirungi kibaamu abafere ekintu kyonna kasa kibeera ekirungi omanyanga something somewhere omuntu agenda kujja afereremu kwati society yayonooneka society yaffe yayonooneka nti tulina abantu bangi ate abantu bonna baagala okufuna akati ono bw'alaba ng'ofunye naye ayagala afune naye ate yeetayagala ateekamu nga gwe bw'otaddemu ayagala kaweweevu oli abeerawo ng'ayagala afune nga bw'ofuna naye nga ate yeyagala ateekemu kitono ku ggwe kyokoze kubanga baakimanyi n'obuzito bwakyo amanyi musajja ono atoyirinze okutuuka wano watuuse abadde ejjukira gyakulaba kati bakulaba oguzeeyo akamotoka ozimbye ennyumba omukazi waali abaana basoma n'atandika okwagala akola ebyokola ki abagamba oyo mubbi kakati sente yazijjawa yotyobu
Kwale eri bameka bagikola. Babifunamu bati eri. Ochegedde. Kati kivaamu ng'ayingizaamu kodi eyiye. Nesobola kulimba abantu nti kiri bwe kiti. Ng'aleeta story. Olaba mukazi atunudde eri alinganga gundi bamukwata nkoona. Bamukwata nkoona bati. Omukazi atayagala kulaga kaka. Wewe fudde. Anatagala kulaga face ye ng'ayogera mazima. Story. Yogera mazima kiki ekikwesa face. Waliwo ekiba ekikyamu naawe nze kati ndifala naawe gwe bakutuma bafala ontwala. Obadde osobola kujja n'oyogera story n'ogala mumbike face. Sisobola. Kyeŋŋamba kyekyo because kyesaagala kwogera sisobola kyogerako. Kubanga sisobola osobola okumbuuza ekibuuzo ne kugamba sisaagala kyogerako ekyo. Gwe olowooza bintu bimeka bye mmanyi mu mutwe gwange. Byonna mbyogera wano. Bingi era kyendeta n'oŋŋamba saagala mwogera. Saagala kumwogerako soogera ku balalu kati waliwo ebintu bye soogera ku balalu. Soogera ku basiru bayitiridde. Kugamba nga bayita mu busiru nga bagwagwa. Ontegedde soogera ku nsonga gye salinaako maanyi. Gye salinaako magezi. Nze sisiikuula tinku oba kye bayita fitina. Mbwogenda osanga amazulu edde nze sitiinkuula tinku sitiinkuula. Nze oyagala tinku edde yetinkuule ng'ojja ogibeeremu. Sina kugibeeramu kugikkakkanya. Nze ekintu kye salinaako magezi sikomplainingako. Sikomplaininga ku nsonga gye salinaako magezi. Bwe mbanga ensonga because I'm a community development expert. By profession. Ezo diguli wano mu Uganda tuziriwo ntono. Ebyeddala. Nyinza okuba nga mu bantu muli bantu 10 b'osanga mulimu ba community development expert 3 oba 4. Kyokka ate ba community development expert abo benjogerako abali mu kipracticinga alimu omu oba 2 ku buli 10. Nkubuulira nga abantu abasinga bawa community development jobs ate babeera baswaswa simanya bana basoma ebintu ebya social sciences bibabawa. But for me I'm a community development expert. Kivola abantu abandaba mu nnimiro ne beewuunya. Ninze nasoma agriculture at university level. Oyinza okumbuuza ekyo? Kyava bakugamba ebintu by'olima bikyagaanye empewo y'omukisa gye kimu. Etya mu nnimiro teba mukisa. Katonda agenda giguza baani? Agenda giguza baani? Ajja kutuuka asooke yeeweeko buddozi nga 81. Dozi agipima atya? Kyekyo ekintu kyonna ky'osaza okunnyonnyola sirina bwe nkitandika. Okyegedde. You must have a clear because I'm a scientific person. Nze ndi scientific in a sense that ekintu kyonna kyonna bw'oba tuba tukyogerako tuteekeddwa okuba ne scientific analogy about it. Bwe tuba tusobola nze bwe mba sisobola pima mpewo yo gwe gireete ng'ogipima ng'ongamba nti kati olaba kati okokosezzaako olaba esigaddewo bwe mba nga kyesobola kiraba ajja kukuba empi tonsemberera. You are stupid. You are thief of a highest order. Bujenga limu basaba sente. TV bagijeeko. Atunde ennyumba ye. Atunde ennyumba ye. Atunde ennyumba ye. Ayagala endiga zisonde sente za signet. Kiki kyasinga okwagala? TV bw'aba agyagala nnyo atunde byalina akole ki? Azzeeko TV. Tekola sente. TV? Tekuli bulambi? Bula kasente ziragawa. Bazigula mu buleega buno bajja beewaana nabwo. Obwe miliyoni 5. Ogula kalega ka miliyoni 5 kati olwa kabika omulalu. Tekwali mu kawumbi. Kati ekiteete ekyabayambala kiba mu mmeka. Kitegeeza nti sente bazoonoona. They mismanage funds. Then batunde ku bye balina batunde ku buleega. Mukyalo yatugamba obuleega bwa miliyoni 5. Akwatire obuleega aga bwalina mu nnyumba. Bazzeeko TV. Ffe tukole ki? Ayagala endiga zisasula obutasukka lwakubiri. Ajja kakasa nno. Endiga jjukira zaayavu njavu ezirimu. Yabagambye. Sente okumanya mpitirivu nnyo saagala nazoogera naye ziri mu buwumbi na buwumbi. Ekitegeeza tasasulangako yo lasita. Tasasulangako. Sente nga bwazifuna omanyi waliwo bizinensi naddala usually family businesses zifa bwe ziti. Oli akola akaduuka emmaaso ng'emabega waliyo wano waliwo kaduuka emabega gy'asula. Kati abanywa China sukaali nga tanonze. Taata tewali sukaali genda oseneyo jjiko 2.
mu business kati agenda opaririza ombota chayo kutali kyakulya pako kyakulya anti tewali mwami jayo omugati ogwo pako bidonati nalya donati mini wa donati eba yebi mini wa donati eyo eba yebi yabita kyokate zafuna kuki kumagoba donati bakuwamu emu mu kisaketi kati amagoba ogakoze ki ogalidde kati ate oba okyali awo maama Jeni najja kuva mu kyalo banayenze basiibudde esebo okutumidde mbasiibudde nti mbasiibudde nti kati aye kale nti kale naye no jajja yabatumidde nnyo naye maama ali ebintu bizibu talina sukaali munnyo biki tugira sabuni maama gundi bagireyo emiti ebiri kati ogenda okumala firimu nga buli mwezi olya oli ku magobo si magoba kati oyingidde ne mu capital kubanga bokisi ya sabuni ebeeramu omuti guyinza okuba tebagukuwa gwonna amaduuka tegakola ssente ziri awo zitiisa okubanga oli mu kikuubo okumaintaininga edduuka era omuntu yenna financial manager omutuufu ye muntu abeera n'edduuka emyaka 10 anti nkubuulidde omuntu yenna kasi asobola okumaintaininga edduuka emyaka 10 oyo mutye is a very good financial manager bana 2-3 business ezinga tezisukka myaka 3 fake nyini fe buzibu because tetumanyinako because tesobola kubala business ng'ogiryamu kakati ono yaddira business Pastor Bugingo yaddira business n'atandika ogiryamu alina omulimu omulala gwakola ogutali kyaki alina solutive kyenkugamba ate era yagenze mu church n'abagamba yagala Jesus kyenkugamba kati kyenkugamba nti kati business ye church talinawo omulimu mulala wali talinayo mulimu mulala gonna gwakola business ye church kati ate church yatandika ogiryamu endiga zennyini yazijjamu ate n'aziwasa ontegedde oyo gundi omukyala gwe yawasa yali mukozi we ku solti ate nga mugoberezi mu church kati sente ze yali aleeta nga gundi ng'endobolo takyagisobola zireeta kati yafuuka mukyala kati ate alya nnyo awo mukyala awaayo endobolo ate yaki ajja gisika yasooka kujjayo yiye nga tanabagira wana abamotivatinga duli yali alinga awaayo kakati byafuuka bizibu nti kati namunswa n'alya ku nswazi eyo nsobi esookera ddala kasa weebaka ku mukozi wo guba guyiisi nkubuulire ate atya ate yamuwasa ate namusigazaawo kuba singa yamwebakako namukwata bagija nkuwasiza genda eka awo ate kyandibadde mulembe naye kasita wotwala omukozi abadde omukozi wo n'omutwala n'afuuka mukazi wo ate n'omuleka mu position gy'abaddemu n'asigala nga mukozi awo wava problems zonna ne bw'aba akikuwa aba alimba kubanga ye aba akulaba oli bwereere ye aba ajjukira birala anti era omwoyo byonna mwoyo wa Mukama tasobola mulinnyako n'atafokasinga ku byawaka gwani omalako ye nga agweri nga bamufuuyira obunankani lwaki dadi nzoba omuntu sibwagala kati akimanyi munsaasire nafunye ekifuba mu kyalo nowamufuuyira ddamu takyagwa takyagwa because nkugambe ono yakwata mu bizinensi kati bizinensi yonna kati Bugingo nno kankubuli agenda kwavuwala n'emmotoka bajja gisika anti nkubuulidde gwe kirinde ng'ambaga yo TV yawedde kati lindako ekiddako awo bajja sika emmotoka abagambe munfunireyo lawumu kubanga olaba levo y'omusajja oyo tasobola kubanga ebyo byonna bintu byalina biri mu ssente ze byonna biri mu mabanja nkubuulidde
TV weri sebo. Kati njala nnyo otegeera ebintu bino mu butuufu bwabyo. Saagala tukayanire wano. Bw'obanga osobola okulemerera okusasula TV, omusolo gwa TV. Omusolo gwa TV teziba $3,000. Ntegedde? Milioni 2+. Ontegedde. Kati kasaziwera ne zisukka mu mwaka gumu. Kubanga tebakuggyako lwoganye kusasula, si renti. Bagenda okujjako nga bitabuse. Nga balaba ziweze, nga bakakasizza nti tojja zikola ki? Kakati ababadde batuvugira ku TV, abadde batuvumira ku TV bavume. TV endala zasasudde yo yekyagaanye kyobula yaddukidde mu ndiga. Andi kati agenda kakasa nti endiga ziri yala. Ndiga ziri yala. Zakaza abana ku masomero. Zakaza abana ku masomero. Ziri awo zikaluna amaaso. Kyabanja Pentagon. Kugamba atunde ku property. Zalina. Kubanga sente z'ebyo ebintu weziri naye yazisiza mu bintu ebirala. Oyagala atunde ennyumba asulewa. Addeyo wa mukyala we balina ennyumba yaabwe enkadde. Yagirekera mukyalo oli. Ate lwaki agimulekera? Kamwinamu baana. Anti mukyala we agende bugenzi wakaawe kyagabe kisenge kye bakimenya. Ono amulekera ani? Halo. Ono gwalina kati. Yamujjawa amulekere be yamusanga nabo. Yamujja mu church. Mu church? Asigale mu church. Asigale mu church. Ose omukyala musumba mwagala asule ku church. Ate kati mukyala musumba alina kusulawo. Muloji. Asula ku church kati kusula mu church ne loji asulawo. Osula ko mu church. Because kyengezaako kulaga kiki. It's all bogus. Tatubuulira. Yatulaga nti asobola. Pentagon, sente za Pentagon eziriwo z'abakozesa wali kuba yagamba eziriwo ntono nnyo tezisobola musingi nezijja sobola kyaki gwe kwe tuli yahe. Sente ezitagenda wadde okuzimba omusingi musazeewo zisobola okusasula TV ne wasigala nawo zo zisasula. Kale Pentagon tugimusonyiye atusasule mu TV tuwulire enjiri ya full figure. Anti TV yanjiri si yanjiri. Tuulize ku full figure nga tubulire enjiri. Nenga bakunjiri. Abakunjiri. Enjiri ebanjiri buli omu asalawo enjiri gy'abulira. Kisinzira gwe kyoyagala. Enjiri ebanjiri. Oyinza okubulira enjiri nga abulira ye n'alema. Nze mbulira ya nkulaakulana. Gwe osobola okubulira nawe gy'oyagala. Omulala abulira ya Mukama. Bingi ebikuba bugingo. Si bingi. Si bingi yennyini yafuuka kikuba. Anti yekenyi kikuba. Okimanyi kati omuntu n'agamba olinga bugingo oyinza okukaaba bw'oba otegeera bulungi. Bw'oba otegeera bulungi. Sente za soda w'omukisa zo ziriwa? Mwamulinnyamu eggere. Kasoda tebakagula. Mwamulinnyamu eggere yali akaleese nga kazigawanye. Era awo baali bamuwadde notification TV tugitwala. Nayiya ange ndala wano. Nayiya kasoda ne mukalinnyamu eggere bannamawulire mulitawaanya. Ne mubuusa abantu. Twagala kumanya fakiti. Oba asuubula empewo y'omukisa ku pasita munne. Gwale pasita munne. Amusubuleko empewo y'omukisa. Yagitunde ku kyalo. Afuge sapulaya. Asobole okuzaako TV. Temuli ready kusasula, temuli ready kumusonderako. Kuzayo TV. Sibirimu. Nga Pentagon sinnalabako ku answer. Siteekayo zange. Pentagon tukyasonda. Kubaseze tulinawo ntono nnyo tesobola wadde osimwa omusingi. Kati ezo ze baba bakozesa for now tunasonda ziri. Okyegedde waliwo kyebayita crisis management. When there is crisis you look okubira mukwano gwo nomugamba mpeereza emitwalo ameka? Ana nga tekugana abiri genina nsasula omusajja ngoba muki? Mu nyumba. Okyegedde ekyo bayita crisis what? Tekitegeeza nti oba olemereddwa. Kitegeeza butegeeza nti kikutte ebintu bikutte off guard. Wakazi abaana ku ssomero kati ate oli mu bino oli mu biri okyegera. Embeera bwetyo bwefaanana ate ffenna tugiyitamu. Okyegedde at all levels. Kati omuntu alina just kutegeera butegeezi nti kati kyetulimu kinene. This is crisis now. Kwata ku ssente za Pentagon osasule TV. Yo TV edde ku mpewo. Ate tukozesa TV okunoonya ssente za Pentagon tuzizeewo. It doesn't matter. It doesn't matter. Ate wabale Yesu gwe tubuulira tannadda.
kati kamusoka muzeko TV tusoka tuzeko telefine enjiri ya Mukama etambule kati yo mukazi mumunenyeeza ki obulego bwe milioni 5 bwe yagula andi kati tukiraba nti waliwo mismanagement of funds tosobola kubanga weewaana ne milioni kitegeeza obulega buna busasula omwezi gwa TV ontegedde kakati ate kati omukazi ku level ye gy'aliko kitegeeza alina obulega nga obuwera 200 kitegeeza kinti does mismanagement of what of funds gwe wano okozesa obulega bwa milioni 5 buli kaleega olina obulega kumpi nga 15 ontegedde bulungi nnyo kakati ate naye ng'obulega buna bwokka bwe butyo obwo busobola bulungi nnyo okusasula TV yo neddako omwezi mulamba guba guli sorted kakati then kiki kye tuba tukola tugule obulega obulala oba tusasule TV awo wali question mark kati that is the point nti bino byonna tetwandibyogedde era tetubyogeza bukyayi timu oba bukambwe naye twebuuza bwebuuza bino byonna bimadde mujja mukola ebiraga nti mulina ssente buli kimu kyaggwa lwaki TV evaako ate nga kuliko obulango bwa MTN Airtel n'ebigenderako bo tebasasula kitegeeza ssente bwe muzijjayo muzikozesa birala byammwe ontegedde muzikozesa byammwe which is a very bad thing awo endiga we yeebuuliza endiga weefuna ekizibu pasita gigamba saba wa Mukama pasita waafuna ekizibu ajja mu ndiga kati ekituufu kyekiriwa ate kati olw'endiga nazo ziba zirina okufuukako embuzi ne ziwalira manye embuzi yewalira bw'oba ogisika ewalira so nga togitwala ku muddo naye bw'oba ogisika ekola ki muwalireemuko mubuuze ne ku bibuuzo era embuzi bw'oba ogitwala ku nsiko ewalira bwewalira negira ng'ekubuuzo waayo ntwalawa onkyegedde bulungi nnyo kakati mmwe bwe bagamba nti nno ssente ziriwo ntono nnyo tezisobola yadde okumala omusingi lwaki temuwaliramu ne mugamba nti pasita ku lw'obulungi bwa terefayina n'enjiri tusobola tumalirize TV kati kuba kati eri crisis wano tusigala nga tusaba ontegedde ne TV yeevuddeko kuba wano tusigala tusobola osigala nga tukola ki nga tusaba Katonda Yesu Kristo kubanga ye Katonda Bayibuli etugamba nti babiri oba basatu nga balibwamu nga bwe tuli wano Katonda ababeerawomu naki naffe kati ffe tusobola osabira anywhere abeere ku TV atusindikire enjiri tuli waka mu nnyumba oba tutunde ettaka lyaffe erya Kanani tunaagula eddala kwe tulina ozimba Pentagon anti tunaagula eddala ebyo bino byonna byenjogerako nedda kubanga ze ziriwo n'ekizibu kye tulina kinene si kizibu kyangu kubanga ezo sente zamulemera okwogera kabonero yakalaga nti nki nyingi onjegedde ate kyabulabe na nnyo nno okuba nti tosobola nakwogera sente ze bakubanja motoka tozirabye tutunde ku motoka ezimu kati mbirigo miliyoni nga 4 gye emyezi 2 gye bagivuddewo nga tudda ku kirala omusumba Bayibuli terina wemugambira ggula mu motoka oba atambuza bigere abitambuza ekikulu atambuza njiri waliwo akagero k'Abaganda ke batera okugamba mbu otwala embuzi ku muddo n'erya omuddo erya kivubu naye netajjukira mbu n'enkya olina ogizza kati pasita sente ze yakuŋŋaanya yali akamukuulo embuzi keri olw'eggulo omanyi kamukuulo anti kalya ne kagira kati ne kabwegera oyinza kagenda kuzaala kumbe mukkuto kati ekino kabatawanya n'obwenkulu keke bayita kamukuulo embuzi kerya ddi yes waliwo ebyali bisookerwako kyobola nti byarwaisinga attention ekyabirwaisingisa attention kubanga omuntu omanyi for example kati nze wano nga bwendi senga bukya ku makya ku mbeera gye ndimu nondaba nga nina gundi eri posh eyakabi miliyoni 7 teweewuunya kamuniga abadde ki nedda ne bwaba abaddewo oyinza okugamba ne bwe mba nzirina kitegeeza mba natunze either ettaka lyange mba nakoze ekintu ekitali kya bulijjo
ekisobola okutuusamu eyo embeera ekisobola okuntuusa mu mbeera embi kubanga Porsche bw'eba efudde yingini for example mba nina okukozesa miliyoni ate endala 25 okuleeta yingini si kuleeta yingini okugula paati ya yingini ngireete bagiteekemu ontegedde ogula afu yingini olenamba kyenkugamba ekyo kati Porsche bwebambaga ya miliyoni 4 kale ogolooza yingini bwebanga efunye yadde evuddeko top yekyankalanye bayinza okugula miliyoni 4 kakati miliyoni 4 kati oba tokiraba nti ebejja kunnemerera nyinza okuba nsobodde ofuna ezigigula nebejja kunzitowako egizibeezaawo ebejja kuzitowa okategedde kubanga miliyoni 10 sirina wenzijja miliyoni 2 sirina wenzijja mu bwangu awo sirinayo kyaliwa gwensoba kukubira muga nterako miliyoni 2 nja kukulaba ku Mande ne bwe mba mulina asooka kumbuuza ekyapa kyo kiri luddawa ontegedde kuba amanyi nti sisobola kuzikola ki tozirinaawo sizirina naye ngaate ninayo kyaliwa ow'emitwalo 2 nga gagwa kankuteereko wano ng'amanyi nti ajja zimpeeza 2 agisobola okyegedde and that's where we are kati eggwanga bweddi bwe litambula okategedde bulungi kakati ono ye bw'abanga ye yakwata ssente zonna ezaaliwo nga capital n'azikolamu ebintu ebinene ennyo kifuula nti kati ali mu mbiri